DNA zangu wanaddala ngo omusaayi ku musaayi naye magumba gamaze emyaka 2:15 tetulina system eyo wano esobola byanguya. Kyoga tetulina. Goloza magumba gamaze emyaka 15 galabika gatya. Digegana magumba lyokwatako ne liyiika. Obwo buwunga tebukola. So nga ate gumba eryo liraba likola. Naye baba balina oteekamu obudde n'okwongerayo okulaba nga bafuna ku byuma ebisinga ku ebyo bye balina. Kyoga kati bali balina okukwata amagumba ago ne bagafulumyamu ebweru w'eggwanga. Onasanya okukwatako omumbejja. Lwaki onkwatako? Kyembadde mpulira. Kati kyembadde ngamba Bannange nalumbiddwa. Kyembadde ngamba basobola naye obudde abaana abatafaananya ba maama abaana 25 nga n'amagumba ge mukebera okumalya ddala kale siwakanya kye baakola baakikola neze nganze omuntu amanyi ebintu bineeno byekimanyike ebitonotono muzeeyi baakebera abaana ku baana amagumba tebaakola sampo nakyo nkyogedde era nga neyabingamba muntu mukulu nali mpitawo nanziza bbali waati nangamba jangu tata nende siwabingamba anti wavudde no ngamba mbu njogera nnyo kati kanjogere ddala kubanga tata monde ya nende tata nende yavuddeyo wa mu mawulire aina interview yadde ku interview mu ngadi nage gyendiko ate nga mwenyini yanzize ebbali nga wonaze omwana n'omugamba Katumba obeera nnyo mu media go kati goyogera nangamba ekintu kino ebyaddala eby'omusaayi abaana tebali atyo kati otunuulidde saati ngambe ndi ku musaayi yasula ku street bambi omugamba ki oyo akwata ekiveera wali ofunye obudde n'omugulira y'akasaati so kati tetukwasa saati kubanga nsobola kuba ne saati nga 6 nga wonti wenjagala okutaga mbalamu yali alina t-shirt emu eri abakodi y'abasajja bannaye naawe balamu okufuuka minisita yayambala t-shirt gye mugamba mbwemu okumala emyaka 2 y'omugagga nga lwaki tagulayo 10 ne zibeera ewuwe yali abalimba nange ngenda kwambala t-shirt kyekimu okutuuka nga mutuwadde omusaayi ate neyakirimu naawe walina ensonga lwaki wayambalanga ekisaati kyekimu ngenda kikuba aba bali ku live ngwengulayo bugulizi saati ndala biveeko eka minisita w'abantu bajja kundyamu amaaso siina looya minisita w'abantu nkwagala nnyo taata Balamu naye nga tetinakumanya nti oli minisita basooka kulaba mu t-shirt kyekimu okumala emyaka nga 7 teyalinemu emuyaye yaletaine anti omuyaye muntu omugezi yakyosanga anti zalinga kyeka lyali gwiso banna yakantu kanegezaamu okuzitambisa bire mwebale kusha mwebale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga bakama bafa Wamato Estate Management bakujjukiza nga bakugamba nti gwe Land Road ayina amayumba gakwata nga bakwase webbo bo bakusololeze ssente naawe okakase toddamu kwereegana bapangisa ogwo omulembe gwayita ebintu mu Uganda kati bikyuse bw'oba oli Land Road ng'olina amayumba kubira aba Wamato essimu bagambe Wamato hello njagala obeere ng'omanagingira amayumba gange ate osololezemu ssente gwe mulimu gwabwe omukulu kujjukiza Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products akugamba nti ayina eddagala ery'abaami n'abakyala eriri Herbal bw'oba tonnaba kutuusa kuzaala tonywa eddagala lya Dr. Julie kuba bw'onaalinywa ligenda kukuleetera amajigo okubeera sharp ate obeere ng'ozaalirawo abaami abalina prostate enlargement abakolako bulungi nnyo weewale okufuna prostate cancer ye Dr. Julie ayina eddagala lingi nnyo erya Herbal erirungi erizibu basponsors bange abalala nja boogerako mu maaso awo tugoberere tulina omwami ono namusanze wa Muwanguzi updates bamuyita Katumba agamba nti omu ku baana ba Kafeero DNA be yagaana nawe bakujjako DNA sikyo DNA be yagaana ayina ensonga ze zayagala okuba nga tunyonyolamu olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga neesiimye nnyo okuba nti yenze nkola ku HK Media bannange gwe teebereza mbwoba gwenze towa musanyufu nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba bitambula bitya bitambula bulungi lwakuba ng'era mwawulira ebyo ebimu ebyavaayo mu mawulire naddala ku bintu bya DNA tezaali nteekateeka zaffe ng'abamu abaana abamu kubanga mu kugenda ku DNA twali tulina okukkiriza nti
Katonda agenda tuwa omukisa edda abadde batwegaana baganda baffe si bakadde singa badde ogamba nti senga Sala Nantongo oba Muzeeyi Mugerwa yali atwegaana kyandibadde kitegerekeka kubanga bo bakulu bayinza n'okuba n'ensonga lwaki boogerawe batyo naye mwana ku mwana nga n'omwana akugamba mutuli muganda wange akusinga emyaka nga 7-9 tekyali kirungi so wetwakayana nnyo okumanya ddala emyaka ndowooza gyali nga 7 kwaffe naffe tukuze tubiraba naye tewatubuulidde kumanya go tewabuuziza ku batulaba buuza ku bantu obe yanjulire nti nze Katumba Kafeero yenze kino wekiti anze Eric Katumba yegwe Eric Katumba Twinite manye nansonyi wankola nnyo interview kati mbadde mmanyi nali nkozeeko naye abantu bammanyi olimba tosobola kwerabira muntu gwe wakola nonkufula winga nnyo baida ndanyo amanya n'eddoboozi nze Eric Katumba Twinite ndi omu ku baana b'omugenzi omuyimbi Prince Paul Job Kafeero abava ku DNA so ebintu binene bya DNA twabisangawo sigamba nti obafa abaleeta ebirowoozo ebyo sifa abateekawo enteekateeka ezo z'okweboola wabula abamu ku baana abakulu be batandikawo ensonga ezo zogamba nti tugende ku musaayi nga basinziira ku nsonga y'ebyo ebyobugagga omuddako bulungi gwakumeka kisobola kikunyonyola kuba mama affe si omu ate waliwo abaana abalala bangi nnyo ozogamba nti nange wendi gwe wakulira eno mu kika nabo oba yemu abantu abaali eri ng'obeera ne maama we ebbali naye ng'omanyi baganda bo nze kati nabeera nakulira nnyo ku bukojja bwange okusinga wategera ddi nti omugenzi yekitaawo byadda tubuulire bya 2 ndoza kutegeera nti muzeeyi ekitange era ndoza nga ntandika otegeera 2 nga atandika 2 awo nga sijjukira bulungi okay kakati watandika okutegeera nti no Prince Job Paul Kafeero omugenzi yakuzaala awo mu 2 ng'otegeera omugenzi teyafa mu 2 omugenzi yafa 7 mu Gwokutaano kati gwe wali otegeerera awo nga wakamulaba ate naafa era nze era wekiri ffe twali bato baswazi bali abakulu baali mu myaka 15-14 omwaka 2027 tatamu we yafiira wali wakamulaba omwaka 2027 we yafiira bwe wali wakamulaba omwaka gumwe emabega nali na muto so kati abaswazi ensonga lwaki nti bo balaba nti era ebyokwogera balina bingi n'ebirowoozo ebiteekateeka ebikolwa byabwe byava dda nga n'ababayambako bantu bakulu kubanga bo baali bakulu ku ffe ffe twali ddala bato ffe tugenza okuweza ndowooza emyaka nga 12-13 batuwira nga bagamba nti buli ajjanga mwana wa Kafeero bugende ku DNA batukebere naye nga ebyo ebirowoozo byajja oluvannyuma lwa baganda baffe abakulu okutunda ennyumba y'ekajjansi kubanga ebintu binene bya DNA tebyaliwo ne mubasenga nga tebabireese kaakati gwe wali obeerawo mu kiseera ekyo mu kiseera ekyo muzeeyi waafiira we bakuleetera mu kika nnyonnyola bakuleese maama we yagamba bakuleeta batya maama wange teyaŋŋamba weereeta mbadde nzija nga mbyogera mu mwaka gwa 2005 jjajja wange azaala maama wange bagamba nti yawulira amawulire nti muzeeyi alwaddemuko kati n'akubira mami wange n'amugamba nti noleeta omwana oyo bamuwe erinnya ndoza maama yali alinamu obutakwatagana ne muzeeyi maama n'addamu n'agamba jjajja n'amugamba oyo namugamba atumire eno omwana erinnya naye yakola ki yagaana ndoza nga muzeeyi yatagala kumpeera erinnya ng'agala bandeete buleesi kati jjajja n'abyesonyiwa mbu ngayitawo akaseera katunonyera mu mwaka gwe gumu 2005 nga gwako jjajja n'addamu n'akubira maama n'amugamba nti bazzeemu ne bagamba nti taata w'oyo mulwadde n'amugamba nti leeta omwana oyo baserebu bafoolo baserebu bafalumu kati maama n'ateekateeka ne maama teyajja kuba maama ebiseera ebisinga yabeera ku ddagala yali alina amazzi gano amazzi g'omu nnyingo kati bagakyusa kyekyamweta n'okulaba ng'abeera eri kubanga ndoza yabalabalamu nti wenaavanga e Uganda oluvannyuma lw'emyaka nga 3 kijja kumbeera nga kizibu n'okuteekamu nnyo ssente yasalawo afunire ddala ayiye ng'omuntu omukulu abeera eri kati maama tiyasobola nnyo olw'okuba nti mami we yali amugambye nti leeta omwana we bamuwe erinnya wanga mu kusooka mbeera Eric Twinite kajjukira tosobola kuva mu ddwaliro nga tolina linnya lyakumeka wadde mami we tanabakuwa eddwaliro ebiseera ebisinga naddala mwaga mawanga
bakuwa erinnya nga lina kakwate ku ddwaliro libakuzaliddemu aizo banga omuntu akuzalisizza alina enkwatagana n'eddwaliro kitegeera balina amannya ge batuuma abaana abo kati wenzi kimanye ekyo uliriza kati otambula kati osanga omwana era abaana kakati nga azaala omwana nga bamutuuma erinnya ly'eddwaliro and for example taatawo nga tanakuwa linnya lya surname nga bagamba nti Gwadija Kiruddu nedda kiri and by the way no for example era ndani babyagala nnyo kati bye Uganda bro no nze tebanzaala Uganda ye gwe bazaalira UK mama we yali abeera UK mama wange ndoza yafunye n'olubuto lwange ndoza mukumutwala mu kumujjanjaba obudde ne bumukwatira eri n'afuna omukisa n'akola ki n'azaalira eri era yafumbirirwa eri kati mama we akyali eri gyali lwaki takutwala lwaki mukuliza nnyo lwaki takutwala sekkuliriza nkubuuzizza nziraamu ekibuuzo mami buli muntu era kyekyo kye yeebuuza sawa olwakuba ti abantu abamu temumanyi nze onansonyiwa kubanga ompabula nfolowinganya ebintu byo ku TikTok era ensonga lwaki nnaku ebyo bya TikTok yange biveeko anti kyengeza kulaga nti mbayinganya ebirowoozo byo naye essaawa ya leero lwaki takutwala tuli ku nsonga ya ddiini antwala ate kati omusayi ngunoonye nongamba singa yakutwala dda ebyo bifeeko nova eri nojendo noonoonya omusaayi naye ng'oli eri anti ebyo bireke bwe tokyagala ekyo kireke era n'omukisa gwe gunaba guzze gujja kujja wanera abantu bangi abagenzeeyo ne bakomawo omuntu bayida aleka mbabuulireko omuntu okugenda mu nsi endala naddala nga waliyo abantu be toba buzibu naye n'omutima gwe gutaagala nagwo nze mama wange tayinza beera mu UK nenjagala mbeere wano e Uganda tekisobola of course ate wali akyagala naye ate anti ebdega waliwo obuzibu bw'oba onnyinyonnyola tewali buzibu obuzibu obuliwo eddiini eweggwa bingi bijja okyuka mulamu bw'abaana bangi kakati baagikola ngono si taatawo we baagamba kati ye maama we agamba ki kakati gwe kubuna obuddoza maama nga agamba ki nandibadde nasirikadde omuwuliza ye kitange muwuliza okay that's good oye kitange era nyumize embozi mu UK bakuzaala bakuza kati maama ebamugamba nti komyawo omwana oyo taata we atera okulwala mukomyawo omwana oyo bamuwe erinnya maama ndowooza n'agamba anyway kuba jjajja yandoza yamugamba nti omwana mulenzi onateekawo obuzibu bwe ne taata we ojja tukiseera oyagala ogambe nti omwana ono nze amuzaala nga tekyakola ki ate mwana wa bulenzi maama ndowooza nebanteekako wano bakeyateeka biki jjajja wange nanyaniriza ku airport Entebbe kuba nze ntandika otegeera obulungi nga okujjukira obulamu bwange obulungi nti sobola okujjukira byenjogedde oba bye nalabye nga ndi wano eno naye nga nnamuko kitegeeza bakuletanga ku myaka 3 awo gyali kwadede mu 2 nga yali atandika nalirange naweza emyaka 5 kati zali mu myaka 6 awo nga ntandika okujjukira obulungi era nze muzeeyi wange sirina nnyo obulamu bwe ngamba nti oba namulabako emyaka nga 5 nga baswazi atuke notwimbako nze nyinza okuba nga namulaba emyezi nga 9 kati mwezi emyezi 9 olunaku lwenzijjukira wayitawo akaseera kuba bandeeta wano eno ndowooza muzeeyi saamulabirawo kati naye nga jjajja nga ayogera nnyo ne muzeeyi nga mugamba omwana twamuleeta jangu omuwe erinnya ndowooza maama yali alina enteekateeka ezikola ki ng'ayagala kunzizaayo wabweru kati munaaye wayitawo ndowooza emyezi oba gyali nga 2 muzeeyi ne mulaba muzeeyi we namulaba nali ntandise okutegeera bulungi muzeeyi yatuma omusajja bamuyitanga Kyambadde yavugiranga Posiyano Lwakataka emmotoka zino ezagulanga ebyennyanja Posiyano Lwakataka oyo omusajja alina ekyuma awo ku Uganda Marine kati yali omu ku badriver ba taata Kyambadde oyo yajja Bweyogere Namanvi wajjajja wange yajja Bweyogere Namanvi yampikinga nantwala ku Fidodido wabeera batunangawo ice cream kati waliwo kyaki ya pasa kiweweesoba nengedda batunanga ice cream awo mu 26 awo muzeeyi ne mulaba olunaku si yampa erinnya yandaba ne twogeramu n'abaako ne byambuuza ne banzizaayo naye ne kitwandoza wiiki endala zaalinga 3 ate ne nziramu ne mulaba ng'obeera ne jjajja wazaala maama wo so ndowooza muzeeyi olunaku lwe yampa erinnya alina gye yantwala mbadde nzija mbyogera then byonna byozooyogera byogere wano obadde tobyogerera wano kubanga kati byobadde oyogera sibimanyi kyobola nakuyise anti olugero luba luwanvu olugendo njagala dduwulira wazze kukola kisi kunyumya nyumiza olugendo naawe bro saagala kunseera mboozi nze nina olugambo lungi obudde bwo nno kirala obudde bwo kintu kikulu kale
kati mzee yanzi zaayo ne waita ondo za weeks zalinga 3 jaja nempiranga amukwiranga muganga mwana ono ku 2 twakala omuwe erinnya addeyo oba atandika osoma olire ekintu ekyo ndoza mzee ne kimutekanya okupesha mzee uyandaba namusinkana ku omundo ogwokubiri tulina ekifo kye namusinkana musikijjukira kubanga kyambadde uyandeeta nenvamu emotoka mzee yatwalanga abaana ku ssomero n'obajjayo mzee yalina emotoka endala gye yalimu era yali yevuga nga mabega mu motoka mulimu gita mulimu ekyambalo kya military walimu n'ebintu ebirala yagenda oyo omusajja bamuyita Jono Katumba Wamala kati yateranga omukubira endongo wali mu bulamu bwa taatawo kankubuulire kati wetugenda wa Jono Katumba Wamala twatuukayo oyo omukulu n'avaayo n'amugamba kwa mzee bamuyitanga omukulu waliwo omwana yafuluma namuleetera akatebe n'atuula ebbali waliwo abaana abalala kati ng'omanyi nti otuuka nga oli muto oyagala okulaba abato banno kati naŋŋamba genda ozanye ne bali nja kuyita kati waliwo abato abaali awo ngenda kuzanya kati omukulu ne muyanga avaayo nga omanyi nti ozze mu kifo naye ebirowoozo byali ku taata wange kati omukulu yabuuza n'agamba omukulu nono naye mwanawo kati mzee namuddamu n'amugamba munabamanya mutya namugamba aŋŋamba namugamba mwana wange kati nampita mbuze ku Jono Katumba Wamala nze kati yampita n'empisa zaffe z'ebukojja zikuvaamu ng'okuze we yampita nenzija nenfukamya nemubuuza nagamba nga Jono Katumba Wamala nagamba muzee ono nno omwana waffe waddala mulabi mzee namuddamu namugamba waayi wuuyo wa London naye empisa za wano so kwolwo Jono Katumba Wamala namubuuza bamuyitaani mzee namugamba mutwala waka leero lwafuna erinnya kati Jono Katumba Wamala namugamba abantu abayimbi bonna boyagala babuddemu amanya naye nze tonampaayo omwana mutume erinnya lyange Jono Katumba Wamala yes nali muto naye ntegera ati ntasobola byerabira kuba tanakaddiwa nnyo musajja akyali gumiti kati namugamba naye kati ye tasaavaayo n'akuyambako mu nsonga mbadde sinaba kunoonya nnyo bantu mu nsonga kyoba eza jeni yandibadde yavaayo ate abantu bangi bavuddeyo nze abagambegenzeeyo naye ebintu byakwata mpola abantu abakulu babatwala mpola era nze niwemba tofunyeeko akuyambako nze n'okuyita no mu mawulire mba neekubidde omulanga gyali kituufu so kati tutamanyira nnyo kale kutambula eri kugenda nnyo mu bantu kisinkula enjagezaako kati ndoza mzee yali ayagala kumpa erinnya lya Kigundu kati Jono Katumba Wamala namugamba olugendo olwo ndubaagaliza naye omwana muzibulemu nange mbere n'erinnya bonna njagala nga bwagazi tojja kumpaayo omwana mzee namugamba katugende tulabe erinnya lye bamuwa mukulu Jono Katumba Wamala nze njagala ombuulire oba omuvubuka ono byayogera ddala bituufu balinaye eddibwemu sibalimba omwana ayogera ebintu nga nze mpulira byekwata ku ate kati bino mbyogedde ate ng'abaana bakafeero bonna bensinkanye emabegako sinnabafunako omuntu ampaako nga bwonoga nti omuntu yabeerako ne taata bwaze nkulozi okitegeera kati muzee kati Jono Katumba Wamala wayogera wati muzee namugamba tumutwala waka katugende tumuwe erinnya tulabe erinnya lye tumuwa Jono Katumba namugamba omukulu nkusabidde naye omwana oyo mbadde njagala erinnya lyoba omuwalibe lyange abeere mwana wange kati mzee nagenda najjayo endongo anayimba lyali amukubya luno yali ayimbira Kabaka bunjagala mweyimbire omukwano era nze njagala mwambalire anyumenga omulangira omulungi oyo ng'agamba Loni naye agamba ow'ekitiibwa Loni teyamalayo kati Jono Katumba Wamala yali agala nnyo oluyimba olwo kati yatandika n'omuyimbi yaffe ne tudaali nezira mu baana ne tuzannya ne tuyingira mu mmotoka waliwo era nakubya driver Kyambadde namugamba jangu ontwale ontuuse Lugazi okomaawo Kyambadde najja n'avuga muzeeyi mpaka Lugazi yatuuka Lugazi n'amuwa ssente n'alinnya booda n'akomawo e Kampala muzeeyi ne yeevuga katulina akatundu sikategeera bwe twatuuka mu Lugazi waliwo omukyala ate ayajja naye n'ayingira mu mmotoka ne tubeera mu lugendo abantu aba basatu muzeeyi n'avuga emmotoka ne tugenda e Masaba ewali ennyumba ye
Era alina DNA gye yakola gye tuyinza oyita DNA. Oyagala manager ki? Yeah, by the way njagala manager. Oyimba. Empozo wandika film. No. Naye mama, yo project ya dola kanani erabika yokola singa oba ofunye manager. Era kiba kizibu okufuna nakafunayo omuntu omu bamuyita Muvawala. Musajja ali wano. Naye paundi kanana yazikuwa. Nakafunayo omuntu omu asobola okungamba nti asobola okweta project wetu. Wantu wali asobola zimpa. Tewali. Paundi kanana ze sente meka kakana nkubuulire. Kubanga nze ndaba pound 10. Obera otaddeyo copyright ngo like copyright ku filimu yo. Osofuna mune sente nyingi. Ane kati jempanika. Ojukiro liga bya tugambe bya penge. Nti penge yalina sente zisuka $1 mugondi mpana. Abana babagezi gwa penge genda wabwe unenga mugaga ngamuyisa agenda zimuwa. Nga nakatabo ke yakawereza. Pound post eri ku meka. Pound eri ku 10 nyamu bibiri omutwalo gumuzibe milioni 4 mumeka. Times kanana. Ile milioni nga 3 plus awo. Milioni 3.6 ku filimu. Nkaka sa filimu ebera super. Nti eyinza no giplayinga ku Power Magic nga bagiplayinga episodes. Bayinza esokola ebintu bingi. Kati lwachi ngamba wentyo. Anti sokowulire eno. Yes, cause nayo filimu gye nkugamba. Kakati zino sente ziba za buwandiisi bw'okuba kw'okubeera directing awujasi mba nkuguziza katabo. For example nti abagundi J Live empise nesoma mu katabo kange negamba tugenda kawa Hollywood kati J Live yamanyi obe katunda pound emitwalo 2. Bro oli kumagezi ko tudde chuva kugamba kende yuko okole anti musikatuweke tumaliriza omusayi kankusabira Allah akutenema amina kati sawa ya lero manager gwenonya anti siri muyimbi nina vaayo nembuza nengamba Uganda twatuka ndio kulabanga ebyuma bitegeya ne bigamba nti ebyuma bigambye mbu agigundi si yazala omwana ono. Bro bera bakusim so yesonga ntakamu akayimba kange kennina kenjagala nzo kubira bana Uganda nabwe bujjo kubanga obubaka bwendeka niko kola emirimu gyange kubanga sagala DNA ate nfuukire buzibu nenga ate cyane badde kirungi tuba twagenda ku DNA kumanya mazima ibyo bugagga tibyandireetedde ate kulabanga abaana abamu batujja ku musaayi. Manyi mu family mulimu abaana abenjawulo. Wali abaana nga ye ebyenfuna bimumalamu. Kane wabaawo asinga mu family tumunyumiza atekawo embeera. Kati nkakasa mwinayo abaana bwe batyo mu kika kyamu. Oyinza n'okwesanga abaana bwe batyo sina be baana bakafeera abatuufu. Anti musajja yakugamba si buli ayaniriza abagenyi nti go bamusaayi gwa munju gabano bamale sibowulira abesiba ku bwannyinimu bowazi oyo kemutuukirira akakayimbe bulungi mu ajjati oyo kemutuukirira ensawo mubazaana alya nezaananywa kati muwendo kyoyo gwagaana kwekugamba n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwatteganya bannyinigo nyini kajagala z'obugulu naye bino nabikugambye avumye naye kiri ekigambo kye kirina meaning njazo yajati nsobola omujjawo kasanfuna ensawo mwateeka sente zaalya ne zaanywa nsobola omuwaayo ne bamutta ekigwe kati namana agamba kati nagamba omuntu asobola okwogera waatyo kati olowooza muwendo kigwagaana gwe obutakujjaawo talina olaba akayanira z'olyako ne zoonywa kitegeeza bye bamuwa ezisingawo omusanga jagala z'obugulu mu nnyumba mbu omwana wamu so kakati nembagamba kubukedde nembagamba nti ebyokuziikula Kafeero si bye byandibadde ensonga entuufu era mbadde nsaba wekibanga kirina meaning lwaki tebagambye nti no gavumenti eveeyo tuyamba era nagamba nti Balamu nga tanatuyamba kuziikula muzeeyi kumanya mazima asooka atuyamba tutwala omukulembeze w'eggwanga goloozo ky'okuziikula Kafeero n'okutwala abaana ba Kafeero wa president kyekyali ekyangu okutwala abaana ba Kafeero wa president bakoleyo ki president yagenda okuziikula Kafeero nkugamba binali njogera mu bukedde obutaziikula muzeeyi kakati nga babatwale wa president anti mukoleyo ki kakati sawa ya lero baziikula muzeeyi batuyambye ekira batukoleddeyo ki kakati eri mwali mugenda kolayo ki mwali mwagala kwegayirira president baleme ziikula tata wamu kati nganzo birowoozo byange ebyo birowoozo betewali nzi nganze kirowoozo kyange kiriwo ekiti Balamu agamba nti aleeta famire ya Kafeero batwale abaana ba Kafeero ne bamaama abaliwo obulira batwale
ne bataata baffe abato tutuko wa president tugambe nti embeera eno etuleetedde okulaba nga baagala oziikula muzeeyi tetujagala kubanga muzeeyi yali musajja wanjawulo yali musajja w'amaanyi naye kiki ekiri emabega w'okuziikula muzeeyi nti biri ebintu ebi bano batwegaana bagamba nti abaana baffe ne bafa terabaziika wali ensonga ndi ku ttaka kye batandise okukola si kye baliko kati ekyo katukiveeko nengamba nti ekintu ekyokubiri pulezidenti w'omutuukako ye muntu asobola okuyamba buli omu nga waagenze nga tagenda kukulangira nti bannaye gundi yakusanze ku live ya Ajati nakuwayo miliyoni 10 nakuteekayo kikye nalingizaako okukola nti before nga tetunaziikula muzeeyi twali tusobola okubikakkanya nga tebamuziikudde kubeera bigweredde eri ku bye nali ndowooza kati nga kiki njagala okwogera nga omuntu asabye okutunira pulezidenti nga kino kinalinga endo asaba omukulembeze w'eggwanga mugambe taata ffe nga famire tubadde tusazeewo olw'okuuma ekitiibwa kya muzeeyi bano abaana bakafeero naffe kale nga bagamba nti tetuli owulira naye tusaba ku lw'ekitiibwa kya muzeeyi nti yali muyimbi wa ggwanga otuyambe ng'omuyimbi w'eggwanga ove ku kyakafeero kitegeeza nti pulezidenti yali asobola ovaayo n'agamba n'akuba order n'agamba nti kitamu alina ettaka lyenkana litya nti ziri ekaana nti ekaana nga nze pulezidenti nsazeewo babaweeko eka mmeka bwe babaziikanga mukolengako ne pulojekiti zammwe ng'abaana abeegaaniddwa pulezidenti waava agambe muli abaana bameka ntuli abaana 24 oba aga tafaayo wadde mulimu abatali bakafeero ffe tetuzize kulingiriza oli lwakyafunye wabula twagala bikakkane nga temuli kulumya na kumanyiira pulezidenti agambe buli mwana miliyoni 10 oba miliyoni agaaga sige bali basondera okuzaale bino ebirowoozo baabikuba nempeereza Hilary Kisanja nemugamba ow'ekitiibwa mu kameseji awo ku WhatsApp nemugamba taata mbadde nsaba njala kumitunako mu ofisi nga tuli basatu nze ne Balamu naawe ebintu bino tusobola obigonjola nga tetunaziikula we nabyogera teyaddamu ankubira amuleke kati ndi busy otwabyogera teyaddamu tomujjaako sigambye mujjaako kutambula kulaba okuddayo kunyumya ojja kuddayo nyumya nembagamba nti tokola ki tetuziikula muzeeyi munayo ensonga baagigaana Hilary Kisanja teyaddamu kwata masimu gange saddamu kufuna message wenavaayo nenjogera mubokedde nembagamba newe munaalabanga ekyokuziikula muzeeyi kyekirina amakulu kijja wala kyokkola tusaba buli mwana abeere ne looya we for example Eric Katumba ajje ne looya nga baziikula bangambye sijja kubaawo ne kanfunero yanga ne looya government si ye munsasulira either mama wange obanzi looya tagenda kukyusa nteekateeka za government na za basawo wabula looya agenda kubeerawo kumanya mazima kitufu baziikudde gumba lyeriyo ekiwe kiggwa looya bamuyite nga bakola sample ezisooka agendeyo omwana ayamuwadde ssente bagamba kitufu si wakafeero omusaya agwetegereza sigweggo n'ebyo ne byonna baatukweka era nekyana envayo neŋŋamba gavumenti ya Uganda nnungi nebyekola ebimanyi naye bajjawo ebyuma ebikebera results z'abaana aba 25 mu weeks 2 actually kale katugambe weeks 3 ye bana yene wensiri musawo DNA etwala bbanga kyojjikebera DNA tebagikebererawo saawa eyo ne balinda results nga olaba sirimu sikyo bamala bumazi budde bw'abantu sikyo kyogamba mbuno kati abaana 20 olunaku bagamba abantu abakebera DNA ebali bameka mu Uganda ekintu nekibeera mu spotlight nga buli omu akiraba nga kirambulukufu kati kankubulireko waliwo yagambye gwe bajja kutta oyogera nnyo naye nze bambi ebitankwatako soogera era wesiba mu mawulire kintwalira akaseera okwogera okitegeera kati saawa ya leero sooka olowooze ku kinene kintu DNA zanguwa naddala ng'omusaayi ku musaayi naye magumba gamaze emyaka 15 tetulina sisitimu eyo wano esobola byanguya kyogaa tetulina golooza amagumba gamaze emyaka 15 galabika gatya digegana amagumba lyokwatako ne liyiikayiika obwo buwunga tebukola so nga ate eggumba eryo liraba likola
naye baba balina oteekamu obudde n'okwongerayo okulaba nga bafuna ku byuma ebisinga ku ebyo balina. Kyokka kati bali balina okukwata amagumba ago ne bagafulumyamu ebweru w'eggwanga. Onasonyiwa okukwatako omumbejja. Lwaki onkwatako? Kyembadde mpulira. Kati kyembadde ngamba Bannange nalumbiddwa. Kyembadde ngamba basobola naye obudde abaana abatafaananya ba maama abaana 25 nga n'amagumba ge mukebera okumalya ddala kale siwakanya kye baakola baakikola neze nganze omuntu amanyi ebintu bineeno byekimanyiko ebitonotono muzeeyi baakebera abaana ku baana amagumba tebaakola sampo nakyo nkyogedde era nga neyabingamba muntu mukulu nali mpitawo nanziza bbali waati nangamba jangu taata nende siwabingamba anti wavudde n'ongamba mbu njogera nnyo kati kanjogere ddala kubanga taata monde nende taata nende yavuddeyo wa mu mawulire ayina interview yadde ku interview emu nga nange gyendiko ate nga mwenyini yanziza ebbali nga wonaze omwana n'omugamba Katumba obeera nnyo mu media go kati goyogera nangamba ekintu kino ebyaddala eby'omusaayi abaana tebali aba kubanga taata wo bwe yagamba weebale nnyo yabigambirawa yabingambira Makindi wali wennyini wajjajja nanganga opposite Beruga iye nga ndi mu kuyitawo nina ne bamidiya bange bamuyita nali ne DJ Oscar abasinga bamumanyi bulungi nnyo yatera okunkolako interview taata we namuyitako sitaana mulaba n'okumwemanyiza simwemanyiza yambulako nangamba Katumba sooko jje nenzira ebbali anywamu naye taata wange tanywa ng'omwogeza bw'otyo taata wange wati ayogera alembegerera mulangira kati nagamba n'ekirala nange nkuwulirako ennaku ng'oyogera naye tebaakebera DNA nangamba wewe yali angamba ayagala lunsuulamu nangamba genda mu mawulire obagambe nti gwe wali nange taata ne bamukubira essimu nga tufuluma eddwaliro lya Wandegeya mbu bwe twafuluma eddwaliro ne bamugamba tebajja sobola kukebera amagumba ago kubanga tebalina wadde ebyuma ebisobola okukebera amagumba ag'emyaka 10 n'emeka ne bagamba ono gwe muleese agenda mu myaka aga kati ne bagamba mbu ye nababuuza kati tukole tutya mbu baabasawo ne bamugamba gwe kubira minisita Balamu atubuulire kye tuba tukola ne bakubira minisita Balamu n'abagamba banaye nze nabayambyeko kuziikula ne nkozesa erinnya lyange temuntomeza ebyo mwe munoonya abaana bali bameka ne bakebera abaana ku baana yensonga lwaki baatuggyako malusu na musaayi nti we bazuula nti amalusu gange gakwatagana n'agagoba maama si baluganda tuyinza okuba abooluganda we bakebera ng'omusaayi gukwatagana n'ogugo bamaama si baluganda tuli baaki kati bajje basome abamalusu basome n'ab'omusaayi kati lwaki tebayanjula muzeeyi nende mwennyini naŋŋamba okulya embwa n'embizi muzeeyi nende mwennyini naŋŋamba naye abaana bazuula 13 ng'owe 14 yabuzaabuza kati ne mugamba taata lwaki bwe baba bazuula abaana 13 muzeeyi nende ani yabimugamba ebyo ye results yazijjawa muzeeyi nende abimanyi kuba muzeeyi nende we twava ku DNA ye mwennyini yalinya na motoka ya gavumenti n'agenda wali yagala nnyo boda osobola otegeka omukolo nga tomanyi kigenda beera ku mukolo abantu bo kibagenda kulya ku mukolo kitegeeza nti mmwe abanamawulire mu abaali balindirira naye abantu abali emabega wa kino baali bamanyi amazima kati taata nende wakyavaayo naŋŋamba mbunjoge tulanga ayagala kunzisa lwaki si yabyogera ye lwaki balangirira abaana bana n'avaayo ku lunaku olwo n'agamba mugambe oli taatawo munnaye mumanyi ebyammwe sikyo wamma taata wange yafa ate ono si muganda wa kitaawo tabataata nze simanyi nze naliwo oba naye oyagala jjajja waabwe bamuziikule ebyo egundi oli yabyogera kati bali ebyo byalema anti bweyakkiriza amaki ngamba taata nende nze Katumba erinnya eryo lwaki ku lunaku lumu agamba nti tuli baana bakafeero lwaki temwatuggyako n'amannya ago ne mutugamba mbu musigale nga muli baana ekintu kino mwakiteekawo okukola kika kiboole ani abeera mu kika ekiboole nze kale ngenda kulwanira DNA emyaka egi wegiggwako nga temugjeeyo mazima nze ngenda kola ekika ekyange
chikole kati va mwene okukola emyaka eno manyi obudde bwoba oyonoonye ngena sigala nokola mune hoteli gagadde nga skies eri ebibere nange nalwananga mu ebyamaanyi ne bw'bataba banna afuna abakyala banna azaala abaana akole eki naye nofuna kimambi nga kino nga kisupportinga ebiba binyuma tonteeka mu bintu by'omukwano kati okufuna omuntu asobola okugamba mbu yagala nze nono nooli batono kati ne DNA wezikyo wezaali tetwafuna abantu batubuweererawo nti ono nono agenda agamba nti ono mwana woono ekitegeera so nenvaayo nga nsabawe nti gavumenti simu abaali mabega wa DNA ewabula obuvunaanyizibwa mwateekayo butono omanyi olumu bankyazaako osaba bongeremu ku maanyi bongeremu ku maanyi omanyi olumu bankyazaako ku yali Sanyuka nasangawo serebo nga mumanyi baserebo bagenda bakyaza nga temuna na content mumufunirawo really yes balese Shakibu anyirira aze mukubi wa bikonde ate nawe ne bakuleetanga muina kubeerawo babiri na no nzire yamusookawo kati nge jali serebo amaanyi bagamba ono yasooka then nange nzire program zali zanjawulo yajaze kuba kalangu kuba bikonde nkitegedde yera ba presenter bamubuuza mbu nga tebana agenda mu kamera mbu ebintu byakafiro togenda byogerako byebiriko kati nga bamanyi baserebo munonyezaawo content nagamba nja byogerako bamutaddemu kamera ebamubuuza manyi bwe yayogera abaana bakafiro bantu bakulu besalirawo bagende bakole bave mu ebyo anti omusajja osobola okutandika ekika ekyo naye ekyo mukikuliriza naye nga wasanze omusajja nga obuvo bumudaaza ekika nga kimudaaza gwe teweesikamu biba byakika nga bibaluma kati osobola omuzaalira kati Shakibu n'agamba ajja kiddamu olulala Shakibu n'agamba anti agenda n'asamira natya mbu watyo wempulira ala omusajja atenda ekikago kibanja kakubulire seeka ayinza n'obutakufuna n'obutakusinkana anti kati anti labayo ate abakufuna akujja wange ekika kimu oba so kati awo nengamba we batye nti mu bulamu osobola okubeerawo nga osobola okunoonya amazima go ate mu ngeri ennungi si musango omuntu okunoonya ekika kye ate n'okumanya nsobola okukola ekika ekyange nengamba bajja kunzika bugerere naye tekinga nagamba mwana wange nti nno wadde batuziika bugerere naye nga tuli bakyaggwe nyiga okole ekika ekyo otandike bupya Katumba. Ama bali ku live mbagadde nnyo. Nyiga. Nze Katumba. Okay. Kati abalungi abatulaba ku HK Media nze Hadija Kigozi mwebale kutya mwebale kusubscribinga tuline Katumba olunaku lwaleero abantu ku live bagambye nti nga tokyusa saati tewunya soma message ojoza ddi soma message no dai mabegola be message zobeda zeziri ondese kunkuba ondese kunya ate kati awo nkukuba ntandikire wa tubulire nti oli ndi mukwekala kali nonye wano mwe okay mwe ngatemu Mwengate mutapinga screen, okay. Okay, chusa kasati. Kati naye mudemu. Sati sibwe buzibu bwe nina mbu bwe nsuza. Sati sibye ebirowoozo ebirungi. Eri enkulu bano bave. Bano by the way. By the way. No by the way. Okay. Sati sibye ebirowoozo ebirungi bye nina. Sati sibye ebizibu ebingi nnyo bye nsuza. Musaayi gwa Paulo. Ate taddeko mtu wokusatu. Zeba nange mbagala disconnecting naye nno ebityo kati otunuulidde saati nze gambe ndi ku musaayi yasula ku street bambi omugamba ki oyo akwata ekiveera wali ofunye obudde n'omugulira y'akasaati so kati tetukwasa saati kubanga nsobola kuba ne saati nga 6 nga wonti wenjagala okutagamba Balamu yali alina t-shirt emu eri bakodi y'abasajja bannaye naawe Balamu okufuuka minisita yayambala t-shirt gye mugamba mbwemu okumala emyaka 2 y'omugagga nga lwaki tagulayo 10 ne zibeera ewuwe yali abalimba nange ngenda kwambala t-shirt kye kimu okutuuka nga mutuwadde omusaayi ate ne yakirimu naawe walina ensonga lwaki wayambalanga ekisati kye kimu ngenda kikuba aba bali ku live ngwengulayo bugulizi saati ndala biveeko leka minisita w'abantu bajja kundyamu amaaso siina looya minisita w'abantu nkwagala nnyo taata Balamu naye nga tetunakumanya nti oli minisita twasooka kulaba mu t-shirt kye kimu okumala emyaka nga 7 teyali neemu emuyayi
Yaleta yini. Anti omuyaye ye muntu omugezi. Yakyosanga. Anti zalinga yakyosanga. Cheka lyali gwiso. Bana akantu kanegezaamu okuzita musabire mwebale kushamu mwebale kusubscribe ngagenda basi bulona kolaaliro nina okutumira ku bantu bange tumira mukwano tuve wana nti uzze ku live later no by the way nkimanyi kino tokifaako tekuliko bantu abo tugenda ku live kati tugenda kugamba tuvuda no kamera tugenda kuna abantu ngabameka nga babiri ngenda kusaala naye edini lingi kakati abadde bandaba nabampuliriza badde nyumya mbadde saa kufuna abantu bakola interview nga mukyalo ono mukyala bambi asaaga mukyala wabuvunanyizibwa gwa munoonyako nze mulabyeko bulijjo mulabulabi wayimuka kikana kayimba kenyizo muyimbi badde kankuyimbira akayimba nga ngenda ka chimpozi njasika kwata kundabikayo badde etya laba nawe we wakula mukama yakumba mafiga yakuwa akali notambulako nange katumba ne yakale ate ngoke nange swaga ndifune kayimba kange obo inatya kamulinya lyange sicho andi mbadde ngamba kale okay kale utambule mukono oli oyo bro wange andi kati mbadde njagala nze ne yagalize era nawe oli muganda wange okay kati ngamaliza wenti mundu mwana yakula bulungi wabula watambule munyanyezi mugamba kimumu ye kyasoba oli muwandiisi no like oli mwolo kale banaye ntumiddeko kyali wange bamuyita tumeko kyali wange page jempitako bamuyita dance UG dance mwanguzi updates mwanguzi nkwagala nnyo banaye mwanguzi yampa namba yo bambi gogo otumira yampa wallahi gwe nagenda mune mugamba mwanguzi nkwagala nnyo jukira nga tetunagenda ku DNA nakugamba gwe bino kudde wakodda abiriza nyumba we kikulema kyakigezaako animanyi kati ebintu bino bizibu nti ozaalibwa kyaggwe notuka ekiseera nga ate bakuziika mbalala nga kize kitya bunga baali baganda bonno bennyini be basala amagezi amangi okusingako oli omugezi wakayima nti bannaffe tubeeganne badde mbalala eyo kati noosanga omwana w'omuwanguzi embalala owakatumba nze simanyi oba alibeerawa kati webeesanga kyekiko okwezaalamu byebyo okay abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi munansonyiwa ntunula wansi we ntunula waggulu naye yenze wammwe mwamanyiira mwebale kusiba mwebale kusubscribinga Glamour Aesthetics ono Dr. Sarah abalungi abatulaba mbajjukiza Dr. Sarah okuva mu Glamour Aesthetics ono akugamba nti procedures ze zonna ez'okutereza skin yo ziri medical akozesa mpiso akozesa n'eddagala nga liri medical nabagamba nti tewaliyo amount of bizigo esobola kujjako nkanyanya zino oyina okugenda bakubewo akayiso ka botox oterere mwabayina emitaafu abayina obusukutu nga munene mwagwamu bwe muti nga wenna otunula ng'omusajja ate ng'oli mukazi wekwate Dr. Sarah abeere ng'akwongeramu fillers obalancing face abagala face lifting ng'enkanyanya zikugize zikwefuze face wenna oyina ekintu ekyayiika waneeno akubawo empiso za fat dissolving n'obeera ng'olina akalago nga kalinga bolaba akange kano kakati abakyala n'abaami mudduke ku Glamour Aesthetics awo kwa Kamwesi Mall Dr. Sarah abeere ng'abakolako ngenda kusembyayo aba Lash With Me by Shanti budo obukowekowe bwentaddeko olunaku olwaleero maze nabo weeks 2 ate nga tebuvaako ate buli light oyinza n'okubwerabira nti wabuteekako bulungi nnyo buli very smooth bakubireko ku simu gy'olabawo wammanga ogende bakoleko bw'ogenda n'obagamba nti Hadija Kigozi yansindise ogenda afuna 30% discount ku products zonna ze balina mu dduuka eryo kubanga balina ne products endala balina perfumes balina biki balina shades balina ebintu bingi nnyo banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga assalamu alaikum